ensonga tezinnaba kuggwa ekyogenda maaso n'okutulugunya omukolo Eddie Mutwe eyakikola ng'alowooza nti bigenda kuggweerawo ate ng'obujulizi yabuteeka ku mutimbagano era abantu badde babusoma abantu badde babulaba abantu babadde babumanyi twongera obajjukiza n'obategeeza nti ate tebigenda kuggwayo nga waabisuubira tusuubira nti ebigenda maaso naye abiraba era yalaba dda ng'ekintu kimutuddemu ensi yonna yamanya nti ono omukulu yali mukulemberamu okuwamba bannayuganda okuwamba buli omu yenna gwabadde alowooza gwabadde ayagala okuwamba gwagala okutulugunya gwatwala kale kwegamba buli kimu ngaye bwayagala okukikola bwe kiri mu kutambula ne muganda wange mukwano gwange twongera okujjukiza n'okutegeeza nti ebintu bikyuseemu ebintu bifuukidde ddala bizibumu balowooza nti munnange bo bakoze bamaze tewali agenda bagambako tewali agenda bakuba ku mukono naye bagenze okukkakkana ng'ensonga zifuuse endala twongera abantu baffe bategeeza n'okubajjukiza nti mwemuhozi mu bingi byakoze agenda kwejjusaamu ebisinga obungi kubanga abadde alowooza nti bannayuganda bali awo bafuuka kyakumanyiirwa bafuuka kyakuzanyirwako teri nsi ekkiririza mu muntu atulugunya bantu mu muntu atulugunya bannansi ewatali musango mu muntu akola ebibye olw'okuba alina bibi byayagala okwesaawo teri nsi ekkiriza ebyo so tutwala okulabula kwaffe eri omukulu Muhoozi ntumugamba nti si yasoose era tulaba pulezidenti bangi nga baana bwe balowooza nti bali ku silver plate be bagenda okukola ku bannansi ebikolobero naye twongera obajjukiza n'okubategeeza nti mu kaseera gye bikomekkereza nga tebafunye ebyo bye bakola ku bannansi oba nga tebatuukiriza ebyo balina kukola era nga nabo bali bantu ba bulijjo ng'abalala so kitwanditegeeza mwami Muhoozi nti mu kaseera ng'akoze buli kimu ng'ensi yonna emutegedde yandirowoozezaako n'amanya nti byakola si yabisoose bangi babikola dda era bangi waliwo abaana ebakwata ne bakola ebikolobero bavaayo nga tebakyala kulya kintu kyonna kiyitibwa struggle eyo tactic ya Soviet Union bakola ekikolobero n'ovaayo nga ensi ekutame nga tokyagala kuwuliza ku kintu kyonna ekyo bakikozesa nnyo abaana abobuwala babakwata ng'amaze okusiyaga bamaze okukozesa kirindi ne bakwata kamulali nga mutavudde bamukuyiwa mu mbugo n'amaberega bagasibako nago bulooka ne bakuyiwa kamulali mu mbugo kati temukyagenda kuzuna nti omuntu bamukubye emboko zamuyiseemu biki nedda bwe bukodyo kati bakozesa okutulugunya abantu mu Uganda nenjala kubuuza Museveni ne mutabani wa Didigi musubira mulina monopoly of violence ne torture temulina ate kino kibagamba the moment abantu bagenda getting used ku mundu ne torture bayinza okufuuka ebimenke to the extent waliwo omuntu gwogenda okukola ekikolobera abekwerabira nga ajja kukola revenge by all means ne bwebona preaching a reconciliation nga teri muntu agenda kukkiriza reconciliation ejja kumala kufiirako nkiddamu ebikolobera mukola tebikkirizibwa ebyali bya myaka giri emikadde tosobola kukwata mwana wa munno n'omuteekako bulooka n'omubisa amasannyalaze ku busajja bwe n'omubisa amasannyalaze embigere n'omuteekako amazzi ng'omukinnyi oyagala bujulizi owulira tosobola kutulugunya mwana wa munno bw'otyo gwe n'oga nti otudde woolya by the way for your information nabadde nganya okuyingira mu nsonga za subiri kino kankyogere nga ngattako information eno okusinziira ku information enekusifu nga bwe nabagenda mwana subiri battamutte already waliwo emmotoka yali erinze accident to happen emmotoka yali y'amagye yali ya V8 yaliwo ku scene ng'erinze scene happening era mwaliwo amagye emmotoka eyo mala okutuuka kabenya bazo kikola kye bagikola mwava abasajja ba SFC nga balina emmundu tu confirm nti akyalimu akategeera bamutte era olwamala ne bavaawo nga baconfirminze nti naawedde ne bagenda era after few minutes Muhoozi himself yajja ku crime scene n'agenda ne ku polisi y'ekibiri n'alipotinga oyo omwana sitaani Muhoozi I know you are watching this video ba officer b'ekibiri tebasobola kwogera nsonga zino Muhoozi ne banne bajja ng'omwana amaze omutta ne balipotinga
Muhoozi yennyini ajja to witness. Era bwe namwe namawulire simanyi temwogera ku nsonga za mwana Sudiri. Omwana Sudiri battamutte, Muhoozi yennyini yatta mwana Sudiri yamutta. Ebyebugaga biffe tebitukwatako wabula ekikobero ky'okutta abantu mulekerawo okutta abantu. Nobody has a right to kill or to execute your fellow human being. Nosanga omusajja omukulu aliko TV mbwayi ero oluguudo luliko kamera yennyini bagikuulayo ne bagitwala eyayina obujulizi obulaga ne tubaga ebigambo bino muli mu kusaaga. Muhoozi, you are watching this video. You were there at the accident scene where Rajiv ended his life. And you and your group, you reported at Chibiri police station. It was a well-arranged elimination method which used. Kati, njagadde kuyita obuyisi mulabe nti bano abasajja batemu. Tosobola kunga nti bweddi CDF n'ogenda mu Torture Chamber n'olumba Eddie Mutu atalina wadde penso eriko kakamera oba ewandiika ekintu kyonna n'otulugunya omwana wa muno. Ebintu by'okutulugunya mbikomye. Gwayinza okulowooza nti tusaaga. Kansooke mwalabe video lawyer gyabadde ayogera ebigambo ebi. Akatambi kano kaddakiika katangira kazanyako eddakiika 3 mu kawulire kuba yadde ku press conference. Tetundaba video tennatandika. Akunnyonnyera kuba bano bonna bajja kwagala babatte. Nyingira mu kooti sanga Eddie Mutwali mu biranga akaaba tasobola kutuula bamutadde mu ketuyita akadukulu obake waliise witness box nga tasobola kutuula katebe wabula nga waliwo fomu nga yeebaseko bwebasa. Era olwayingidde bwati n'akuba omulabe n'agamba kanso gy'amontaasi ne mukwatako bwenti nga amaziga gamuyitamu n'angamba mwamikazi gwe mbonyeebonye njagala nkubulire omulamuzi
eza solido ne bamukubisa amasanyalaze n'alajjana ne bamugamba buuka kola frogo jumping buuka ng'ekikere nga tasobola n'alajjana ne bamukuba nga bamuddamu be bamukuba nga bamugamba olina okukola olina okukkiriza olina okukuba saluuti ebyo byonna bye mwawulira ti nga alina okukubira saluuti ekifaananyi eky'omuntu oyo gw'omutegedde oyo ye pulezidenti w'eggwanga aliko mwami Museveni ng'alina okukuba saluuti mu bulumi obw'ekitalo ennyo nga bamugamba nti kikole bw'otakikola nga tuddamu nga balina omukubisa saluuti ekifaananyi ekya mwami Museveni ne bamukuba basabo ne bannyabo omusajja nga mulwadde nnyo era bw'owulira ebigambo ebyo njala kubaza Mukama Katonda eyawa edi mutwe obugumu eyo tocha bwesanga omuntu nga toli determined era nga tolina training waliwo kye bayita black out omuntu osobola okublackinga out okublackinga out kiva mu mbeera omuntu nga aluzinze hope due to the influence of torture ebiseera ebisinga omuntu bwa losing hope due to the influence of torture a blacking out ebiseera ebisinga omuntu bwa blacking out ayinza obutadda naye bwabanga edi mutu akyali mulamu nga yasobola okusurvivinga torture nata blacking out natagwamu suubi mujja sasulira ekintu kino comrade yona gyoli ne bankyali baffe mwena bali mu kutulugunyizibwa Mukama abagumye bala basajja bajja kusasulira abamanyi olulimi olusawo ne ba physician ebiga byenjogera mbimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'aluzinga hope due to torture a blacking out bwa blacking out biseera bisinga omuntu oyo tatera kodda kuno kuliko abasawo abamanyi ebigambo byenjogera gwatali musawo nga tobimanyi nzogo byenjogera tobitegeera nojja bitegeera bw'otuuka mu system y'okutokyalinga n'oba nga tokya you give up newe wayo n'ogamba oba mujjukira bunene wabala firimu ya Yesu yatuuka ekiseera Katonda n'agamba kitange basonyiwe temumanyi kye bakola naye kanzigye nkusinga n'essaawa yonna yali amaze okwewaayo abayise mu kutulugunyizibwa ebbanga lyonna otuuka n'ogamba nti nkitadde kyovula nti abantu babatwala mu tokya chambers bafiirayo tebafa nti babakubye nnyo omuntu kasita weevaamu you get out of yourself to the influence of torture you black out n'ogenda todda so bwanga edi mutu akyali mulamu ne bakomredi abalanga bakyali balamu kitegeeza nti Mukama akyali nabo abatamye byenjogera lulimi lw'abasawo na lulimi lw'abaphysician bimuyinza obutabitegeera naye nga nkibagambye nti omuntu w'olosing hope nga bakutokyalinze sometimes or blacking out oba weevuddemu okwevaamu bakimanyimu nga bonoga nti ekintu kikuvuddemu omuntu ayinza okweva mulangaki n'agenda okitegeera kati wabanga edi mutu yasobodde okusurvivinga n'abana bateevaamu n'asurvivinga Mukama mulungi naye kino bajja kisasula kyonna kibakoze kati kavudde kwanjula katandise Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba ne banno mubadde mu byobufuzi emyaka 25 okuva Museveni yabateekawo okujja nga muzanyira data games ze history tali ku ludda lwammwe bwe mutyo mufaanagana n'akabinja akajja akasaanya abasajja Abaganda ne Bannayuganda bannakabala abaali baagala okukyusa eggwanga eri ababalyamu enkwe okuli omugenzi Ben Kiwanuka nakati olwaleero gwe twogerako nga hero atamanyikiddwako Mayitirige yenkola yemu gye tujje tusomesa abantu ne mwagala kola kintu ekyo ku Robert Kyagulanyi Center which will not happen again in Uganda omulimu gwange nagwewa ogutali musasulire okuba nti ngenda kulwanyisa buli kintu kyonna kuba nga twasobe byafaayo nga babikola baafaananga mmwe era baasimbuka Mengo nga mwe bayita biyitibwa Mengo buli kyonna ky'oyogera nga nti ogenda kuggulako pulezidenti waffe omusango ebintu bino bigoberere wammanga fayiro gw'ogenda ojjuwa to apply oba okugisaavinga alina obujulisi against you within the system of national lovers movement abaagala gavumenti okuvaako balina obujulizi against you tulina obujulizi obuli tangible against you
nga butandikira kunze kubanga nzize nkwogera over the good 5 years buli kyenjogerako nekituuka bwetwamala okuva mu kalunga tuwangudde ntugamba tugenda ku ssaawo teri kulayira gwe kenyini ne Segurane Group mwa receiving 6 billions okuva mu 7 evidence weeri sente mwazikwata bw'ono bw'oyagala okutegeera nti sente wazifuna n'agenda okukulumiriza waali mumanyi era n'obujulizi abulina nti sente wazifuna etc others n'ebirala mukulu kola ensobi oteekeyo omusango nkugambire mukazi wajja kuwaako obujulizi ne Reverend Father akusembeza agenda kuwaako obujulizi n'abantu bolowooza nti bantu bagenda kuwaako obujulizi gwe kola ensobi ogambe nti owabira Kyagulanyi tuyinza okuva ku kye tuyita okulwaniriramu eggwanga ne tusooka twagala cleansing obstacles zonna ezibadde mu kukyusa eggwanga Uganda tegubadde muzannyo gw'amaanyi okugyawo barriers oba obstacle cleaning Uganda Museveni lwe yagisetinze Museveni ne banna abanyarwanda baali basetinze Uganda nga wetutukira 2021 wandibadde tewali opposition nga abantu bona bakolera Museveni nga Museveni azimbe empire ye nga bumujimaye bulungi but unfortunately tebamanya Kyagulanyi yava kati bale empulunguse ze baali bataddewo nga plan B in case evuddeyo omuntu be bampuuga be batamanya tuwajja kujja social media tubaabye esazi no tekirimu ladies and mwenna batantegera nga nkuba DP bloka ne bampuuga n'abatantegera nga nkuba mayiga njala nsoke kusomesemu ekigambo kino omuganda yenna bw'aba ayogera ne baba anyiize wattu tagirega wattu ate bw'aba asobola asirika omuntu yenna owakabano kasita afuna obusungu atandika okukozesa olulimi olujeregerera olulimi olulengeza olulimi olw'amaanyi olubaita olulimi olw'amaanyi olulaga nti w'amaanyi dayogoberera abasajja ba DP block bonna dayogoberere abantu abali emmengo bonna nga ne mayiga mwali olulimi lwe bakozesa ebigo bye bakozesa okulaga nti b'amaanyi in the presence nti bakolera regimu kwata abantu bano bateeka awo n'obateeke wali ekyo ng'okimaze bukyanga tuva mu kalulu ka 20 okutuuka olwaliro twogerera njagala ombuulireyo ku ba presidential candidate bonna abaali beesimbyewo nga bava ku side ey'omu Maserengeta kye tuyita western side abaali bafunyeeko okulumbibwa oba okuzwaganyizibwa baganda babwe bwe bava mu ttulu bali erimu tebaliyo lwaki buli muganda yenna abadde agenda against Museveni akomekkereza bamusse obanga aliriddwamu olukwe tuve ku Beni Kiwanuka tujje kuba Prose Mwogerere tujje kuba Kayira tujje kubani ne presidency do president de kuli ku Kyagulanyi the same things you happen to the previous leaders who were supposed to liberate this nation baliridwamu olukwe kubanga batuteekamu abantu all the way from the beginning okutandika okusabotaginga lwaki sebana kito mwamulyamu olukwe Alhaji Nasser Ntebege Sebagala as well Dr. Paul Kawanga Semwogerere as well n'abalala kati muzze kuloba Kyagulanyi senta mwe bantu be bamu mwe bukola ekintu kyekimu temusobola kutuula wansi nga labiza mwe muzizze ebbali ogamba nti ogenda kuwabira Kyagulanyi yali akukoze kibiki obadde mu politics emyaka 25 nga terina muntu asobola kuwa kifo mu parliament kukibeeramu okujjako Kyagulanyi kikuwa nakufuula kyoli ng'oyagala okumanya nti musajja gwe toyina nsonyi Kyagulanyi yakuwa obwa leader of opposition yasooka n'abaaniza n'abawa kaadi nga DP esaanyeewo n'abadde balonda nga basanga obusigula Kyagulanyi n'akuwa leader of opposition from nowhere n'ofuna femu n'ofuna buli kimu gwe kumusasula watandika kukola nteekateeka zimusanyawo nakusanyawo kibiina if it wasn't me nkiddamu if it wasn't